Dr. Jose Chameleon yabadde ajaguza emyaka 25 mu ndongo olunaku lwabadde lwa mukaaga yabadde ajaguza endongo ya myaka 25 okuva yatandikira bingi nnyo byasobodde okuba ate nga akola yamenye record kuba ekivulu kino bakirangira ebbanga ttono nnyo ng'ebivulu bingi nnyo ebyabadde mu kibuga Kampala. Chameleon yalaze obukugu obw'enjawulo n'abasobodde okuba ate nga bamutegese. Nkugamba nti ekivulu kino bwe kiba kyekisinga mu Uganda akadde kano Chameleon yakikoze. Yone yasobola okuba ate nga atugobera abakongo mu Uganda Chameleon nga wenda kutegeeza myaka gya 9 nga bwe kiri. Chameleon byonna oyinza omukyawa era ndowooza y'omu ku bayimbi abazze nga batagalambya obufuzi naye nga toyinza musanga nga Chameleon bamukubye akacupa. Obanga wali okirabyeko Chameleon ebirala oyinza omukyawa naye bwekakwata microphone baaba oba tokajjaawo. Kyabadde kitya ku Serena. Jose Chameleon embeera weesobodde okuba ate ng'etambula ku kivulu kye ng'ajaguza emyaka 25 mu ndongo y'eggwanga Uganda. Bayimbi bangi nnyo abazze ne bamubeererawo abazze ne bayimba wano nno omutabani wa Papa Sidi yazze olw'ensonga nti Papa Sidi yadde tali mu ggwanga era ennyimba Chameleon ze yakuba ne Papa Sidi omwana ono yadde amwanjula ng'aziyimbamu mpola mpola. Kyabadde bwe kiti. This is the song to Papa Sidi. Everyone watch the audience of the great hour. Gamisa representing it. Thank you, Ryan. Love you, bro. Whatever your Papa Sidi, so we did the same thing. Let's go! Aya bas ye mutabani we nga akutemu. Dr. Jose Chameleon yebazizza kuba mubereddewo, yebazizza omuyimbi Redisane, yazze Bebe Cool, yebazizza omuyimbi Feruz okuva Tanzania, Bushoke, Wizomanizo Palaso n'abayimbi bangi nnyo okuvaako mikwano gy'okuva Congo, Rwanda, South Sudan n'abalala bonna abasobodde okuba ate nga bambeerawo mu nteekateeka eno ey'emyaka 25. Bayimbi bangi nnyo abazze ne bayimba wano nno. Chameleon yasobodde okuba ate nga yebaza Bebe Cool nga bomanyi nti Bebe Cool Chameleon ng'agenze Kenya gwe eyamuyambako okutandika ebintu bino. Bebe Cool yamuyamba agamba yamuwadde n'ekirabo okumusiima. Byabadde biti. 25 years of music, meaningful music, sensitive music, through one of the hardest times of Uganda. Uganda has been called the worst country for so many people, the hardest place to live. But you know what? During the hardest times, we persevere. During the hardest times, we went to the and my brother tonight, I didn't come here to sing, I didn't come here to do anything but just rather to witness the pain that most people don't understand. Aya, ye Chameleon ne Bebe Cool. Wano Bebe Cool yasabye omukyala gwe bayita Daniela yonna gy'ali ajje bakuze abaana ebbanga lya myaka 25 Chameleon ng'ayimba. Bebe Cool yasabye omukyala Daniela akomewo afumbe. Nenda kuteramu akagando abakyala tekyangu mu nsi bw'ova mu bufumbo buno singa muntu obuddako oba mu ggulu no
Aya basi ng'amulagamu nti naye Zuwena ali agenze wabula naye n'akomawo. Mu mbeera eno Zuwena yeefuza omukolo olw'ensonga nti waliwo omutunzi nkakasa nti omukulu bamuyita Latifu Madoyi mumumanyi. Latifu Madoyi yakasibibwa ku nsonga nti ab'ebyokwerinda bamusiba nga kuliko okuba ate nga alina ebyambalo by'omukulu Bobi Wine byali agezaako okukola. Kati baamukwata gye buvuddeko. We yavuddeyo mu kivulu kya Chameleone yasobodde okuba ate nga yabadde ku stage n'atungira Zuwena olugoye n'alwambalira ku stage. Ebyo byonna Chameleone yabikoze nga yeebaza Bebe Cool, byonna beesobola okuba ate nga amukolera okuva e Kenya kubanga tebyali byangu. Bebe Cool obwizi atandise bw'ati nga basabira abayimbira Bebe Cool ku birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Aya basi embeera bwe yatambudde Chameleone Legend in Gold myaka 25 ng'akuba endongo. Y'omu ku bayimbi boogamba nti gwe leeta omuyimbi waasinga mu Uganda. Chameleone amukubisa ennyimba ze yatandisa paka nga 2012. N'ogamba ono omuyimbi gwe mbadde ntenda. Nkugambye nti Chameleone byonna oyinza omunenya byabufuzi bikikwefuula ng'erinnya bwe liri. Naye ku ndongo teyeefuula. Yeesinga bwesinzi yekka. Ye Chameleone basobodde okuba ate ng'akikola.